Uganda y'enkya. Abali ku mukutu mwe bali kubeeranga mutulaba abatuweerezaawo bakasaako nammwe abantu ab'enjawulo abagobera omukutu guno Uganda y'enkya mutufudde nno battendo okubeera nga tutambudde this milestone oba okubeera nga olugendo tulutambudde nammwe okubaganya ebirowoozo ku buli omu kikyasuubira Uganda weeyina okubeera tulabe wa maaso we tugenda okulaga nkyali ne Engineer Richard Sebamala ye MP owa Bukoto Central yakiikirira abantu abwe mu kikole gwanga olukulu twaga otunuulira the opposition question Muhoozi Kainerugaba retirement ye ya ebigambo abalabye episode yasoose yatukakazza nti kakati opposition bo balina okweteekateeka babeera nga bakyali bino ebyokwerumaaluma yateekinze the first step bw'abanga ekifo ddala kituufu akyagala ali mu step yakutaano mwe mulimu yakumeka yakutaano mwe mulimu yakumeka ali mu yakutaano ate abo opposition mulimu yakumeka simanyi obukulu yasinga yakomyewo yasinga aliwo yasinga mu opposition best runners up second runners up abera first runners up sinakutegera engini yakyotegeeza anti yakomyewo yabadde tali mu ggwanga omukulu omukunduzi bamwali sinakakasa ayinza okuba yakomyewo omukulu tulinde bye yatujjidde twagala tutegeere abakulu baneeno bo oli yateekinze dda steps or miles ahead the opposition kyetuba definingako ennaku zino kwerumaaluma nakwevuganya abamu ne batugamba n'omusimbi gwe bakwata abamu oguyite wa deputy speaker eyo muyitirivu nnyo ne beeriira ku nsimbi mu abalonzi mu ababimanyi mwe muboneebone we tugenda okuyita n'okulaba parliament oba emirimu engeri gye bagiweerezaamu engeri gye bagisanze awe tujja okuteeka debate tomanya mukulu abeera bize emirimu emirala bwe tunatufunye olulala sho tunagikola olulala Engineer parliament mugisanze mutya kuba mukyali bapya your first step your first time in parliament emirimu gisanze mutya oba ogisanze otya gwe nga ave Bukoto Central emirimu egituleeta mu parliament giri ena kati ngenda gimenyaamenya nga bwe tukola ki bwe tudoogerako egusookera ddala saaba tuleeta kuteeseza bantu tugenda ne tunona ebiteeso byabwe ne tubireeta ate ne bye tuteesezza eno ne tubizaayo tunaba kuwulira ku babaka abataddangayo mu bantu naye nga bateesa waawuliddeyo ku batannaba kuddayo ng'okuva we baamulonda taddangayo mu bantu tonnabawulira bayitirivu nnyo tonnaba kuwulirako abatannaba kuteesa mu nnyumba mwe bali bayitirivu tugukola mulimu tugukoze kyenkana kyogwo nabaddeko ewamu nenamwe abalonzi olw'olumu bwe mutufuukira ekizibu nagenza okuziika empigi eyo bwe natuuse empigi okuziika nagamba actually nadde ngenze kuziikirako mukwano gwange makanika ankanikira emmotoka zange wano yabadde afiiriddwa mukulu we yafiiridde mu accident kati ntuukayo nagamba waliwo omubaka aliwo bannaye ababaka wakiri omubaka atubuuzeeko nga mubuuzaako enamaze okumubuuzaako onababanza babuuzaako bagamba tuli ku nkyukakyuka twagala eggwanga lino erijja biki ebitumu biraba byeyongedde ebbeeyi n'ebirala kibiki kyenteeza byonna ne tubimala bwe twamaze maliriza actually n'entambula nkole ki nveewo ogende bino se byakulimba waliwo n'abajulizi nyingire emmotoka nasanze waliwo akapiki akansibiddeyo kano katukutuku ninze nanyini ko balanze ku kirindaala nviiridde kuziika nakomezaawo saagenzi magombe nfuluma emmotoka yanjifuluma omubaka nga nzikiriza endabirwamu wangi nnyabo onansonyiwa okubuulizaako wano nandivudde mu mmotoka nenkubuuza tya watulimba ate nabalimba ki watulimba pati alimba pati mwe baani fe abanupu watugamba bw'oliyitamu ojja tukolera pati ndi mpigi nkiikirira Bukoto Central tokiikiriranga nayo true story
kati kiddayo kugwe munna Uganda mulonda n'ababaka be mutamanyi bwotalabanga nakutowaina byayogera ne byayimiridde otakola kya munti abeye kitegeza ne MP waabwe tebamumanyi abasinga in brief balonda bulonzi ozi balondanga ki manvuli wulugwe bulwogiraba tikinga butikinzi nga n'omubaka tamumanyi amubanja pate tamubanja birowoozo yeah. Otegedde kati olabye fe abamu tetunaddayo abali munda tebannabakola ki kujja n'abalonzi bosanze okuziika eyandikuyise nga agamba ye omubaka oyagala akuwa ekirowoozo bwe muddayo mu parliament nno twogerereyo nti ebijimusa nti kino nti kiri oluguudo luno olaba lubi wano amalwaliro gali wala watulimba pati kwagigamba tamumanyi ya Uganda gye tukola ki gye tulimu aho wetutuuse ogw'okukiikira bwekubye mu kitoki temunakola kimala ebbanga lino erisoose kuba akali abamu tebannakola kibala abamu okay oba abasinga ekisooka abantu bangi nnyo tebannayo kuddayo abantu baffe baavu njakyogeranga bwe kiri abantu baffe tebalina ssente ababaka bangi batya n'okuddayo kubanga abantu lubatuukamu bwoti kati omubaka otulese otya okulaba tukulabye naye omubaka abuze nnyo tetukyamulaba olowooza bamulaba bweba tubagenda mutika ebirowoozo bwebiti olutuukawo ekereza eyagala ku ssente kanisa eyagala ku ssente muzikiti gwagala ku ssente eddwaliro lyagala ku ssente ebibiina by'abakyala ebibiina by'abavubuka ebibiina by'abaami batandise eby'abakadde waliyo ttiimu y'omupiira eyagala jjaze bano baagala mupiira oli mulwadde kwegamba ogenda okulaba ababaka naye abasajja abo n'abaddamu mu mwaka ogusembayo abo ne bakola ki ne babaawo n'ataddirayo ddala so omulimu gw'okuteesa n'okubateeseza tugukoze bulungi aho gwe nange okay. ne tuddako omulimu omulala gw'amateeka okubaga amateeka amateeka gano njagala okubulya abatuuliza nti etteeka bwe lijja tugambe lya landlord and tenants aba landlord n'abapangisa bwe bamala odyanjulula wali mu parliament baliweereza mu kakiiko akakwatibwako etteeka eryo era eyo mu kakiiko ako gye balimenyaamenyera okulaba nti akali abantu bagamba basasula ssente nnyingi ku renti ono tukoze tutya nti omuntu anaakuwanga renti ojja kubeerawo ne receipt omuntu anajjanga ng'ayagala ekifo kyo mujja kukola endagaano nti ensimbi tezijja kubeeranga mu ddoola era ekyo kibeere mu ndagaano nga mukola ki nga mutandika nti tooyi zibengako ku kizimbe zireme kubeera zakusasulirwa oba zakusasulirwa ebyo byonna ebyo tetugenda muteesaako wano wakati muki content of the bill tubiteeseza eri mu kakiiko wano balyanjula ne tulitwala ne tulimenyaamenya ne tulukomyawo kye bayita second reading ne tubagamba nti kana akawaayiro gavumenti mwagambye nti n'abapangisa basasule mu ddoola ffe tugamba nedda basasule mu shiringi okujjako ayasasula mu ddoola kyeyagalire bagamba nti nno mu myaka nti omuntu oba omugoba wayitawo omwezi gumu omugobe nedda ffe tugamba nedda omusajja omuntu mu emyezi esatu naye luliwe emyezi esatu bwegiggwako babadde bagenda mu kooti nga kooti yemujja mu kooti wemalira emala emyezi 6 oba mwaka ng'omupangisa takola ki tasasula kati tugamba nedda bw'omuwa emyezi esatu okwesootinga n'atakuwa ssente ochegera onomuoni nga myezi esatu tugamba emyezi esatu egiba giweddeko kati mweyo omwezi gumu anoonye wakola ki wagenda naye mu mwezi ogwo ogumu mukkiriziganye ku ngeri gye mugenda gyali sasula ssente z'obadde okola ki z'obadde omubanja naye omwezi ogwo guggwako olina okukola ki okufuluma gy'emyezi emeka 4 esatu ochegera kyendegeeza kati ebyo byonna tetusobola byogerera wali mu parliament buli kakiiko bagamba nti liteeka lyaki lya masannyalaze ligende mu natural resources lya mafuta ligende mu natural resources lino teeka lyaki likwatagana ku byakulonda nabyo ligende mu rules committee lino teeka likwata ku ki likwata environment lino ligende mu obukiiko buli 18
secretarial committees bino bikwata ku nguudo bigende mu infrastructure tubyogereko bino byattaka bigende mu infrastructure bino byakino obukiiko bujje bino bya sirimu bigende mu kakiiko ka health eyo amateeka gye tugakolaki gye tugamenyera ne tukomya wano kubanga government yereeta etteeka bwerireeta ne ligenda mu kakiiko bwerituuka mu kakiiko ne tulimenya ne tuwongeramu oba ne tujjamu ne tukomawo mu parliament ne tukkiriziga wano tuba tuzze kukkiriziganya yes nti wano mwagamba nti omuntu asasulenga mu nedda bwoba ayagala okwongeza ayagala okwongeza renti akeera bukeezi ku makya n'agamba nti nze ennyumba zange ayagala nyongedde emitwalo 5 atayagala afuluma dureka abikola nnyo Lubega emitwalo 5 atayagala afuluma okegere nti etteeka ligamba awo tukyuseemu nti bw'anaabanga agenda okwongeza ajja kwongeza nga wayiseewo ajja bawa warning ya myezi emeka 2 ate bw'anaaba ayongeza talisukka ebitundu 10 ku 100 okegera kyenegeza nti bw'oba obadde osasula miliyoni tajja kusukka mitwalo 10 bw'oba obadde osasula mitwalo 10 tajja kusukka mutwalo bw'aba obadde osasula 15,000 tajja mitwalo 5 tajja kusukka 15,000 naye ate alina okubuulira nga myezi 2 nga anaayongeza si kukeera bukeezi ku makya n'akukeereramu nti leero nzongeza n'otalya kyamisana n'osula ng'otuyanye waleese omwana mulwadde ate biki omusajja naye akutawanya mukazi watu oli wa nyaanya oba oli waki so obwo wano ebyo byonna tubikolera biki mu komiti bwe tumala wano okujja mu plenary buli muntu awo ne tuliteesaako generally nti wano tukkiriza kubanga mwe mwaleeta etteeka ligenze mu kakiiko kalimenyemenye ne bakomyawo bibamenyemenye ne bagamba kati wano tutereeze wano tukole kino babaka bameka abagenda mu bukiiko ate kugamba omulimu tugukola oba tetugukola babaka bameka ababeerayo mu bukiiko bwabwe akakiiko ka Sente entono 5,000 buli lwojja okay buli bogenda okwatending ate babuuza nnyo n'abantu ogera bagamba nti abaka parliament bafuna sente nnyingi mbabuulira mazima bafuna miliyoni 9 ne bazisalako emisolo ne zisigala miliyoni 6 mu emitwalo 7 ndowooza oba mu kiraana gwe omusaala gwe tufuna ng'omubaka wa parliament netipe miliyoni 6 mu emitwalo nga 8 nga bamaze okusalako ziri endala zonna bino ebirala byonna bye muwulira kweba kusula kubanga waliwo abava engulu kati nganze babala nti nvaawa Bukoto Central waliwo abava engulu waliwo abavaawa kusula kutambula babala nti nno babala enguudo z'otambuliramu kolansi yenkanaki ettaka lyenkanaki olinawo ku mazzi kati nga bakabuusu eri ekyamuswa alinnyawo lyato biki ne bagattagatta abeebuvume eyo ne bagattagatta era olina bugazi ki ojja kwesanga nga esente ze bawa woman MPC ze bawaki omusajja lwaki kubanga ye agatta constituency 2-3 zonna zitambula ate gwe olina constituency ki emu so akasente keka so esente mbabuulira amazima nti kati ezo eziddako zaawuka okusinziira ku mubaka gyakola ki gyava ne gyabeera bano bamukulu nsereko bano be basinga n'okufuna sente entono bandi bo batambula balagawa ate nabiki ogenda ebyo be basinga n'okufuna entono kubawo ono gobera wano kutido parliament ya kuli kinyana mpindi tuwa transport kwenda kukola ki olaga watambulawo so kati bano basinga kukola ki okufuna entono so we bati bazi grading asente za parliament bakola baka parliament ebintu bino babityo okubyogerako simanyi lwaki batyo okubyogerako naye abantu baffe betulabirira babitegeera ndinza nawe mafuna miliyoni 2.5 era zonna mwe muzidya mperera abaana mbakolera zibbowa biki era zonna zikomawe zino kyaki bino malwaliro bino biki zonna zikomawo kuguno kuziika bino biki tubeera ffenna ne tuzirye ne zigwawo so lemwera liikirira so kali madde nkudizayo wali nti omulimo gwo bagukola weebuuze omubakawo omwagala wamuyise mu kuziika bw'atajja n'onyiiga nnyo omubakawo wamuyise ku mbaga bw'atajja n'onyiiga nnyo wamuyise mu meeting y'ekika bw'atajja mwine endooliito z'ettaka bw'atajja tabbu okyakya kyentegeeza kati ate eno alina okubeera mu kakiiko okuva ku Mande paka ku Lwokutaano okusinziira ku ngeri gye bamukoze eki gye bamugambira ku Lwokutaano tukoma saa 8
ku Monday tutandika sawa 8 ate kubanga bamanyova mu kyalo tutandika sawa 8 nezine ennaku endala kati ziri endala obukiiko ne butuula ku macha kuva ku macha ku saa 2 paka 6 olweggulo ne mugenda mu plenary oba mu parliament yenene n'omusooka mu buli kakiiko kalina gye katuula ne katuula mu mateeko ba mu biki byonna binayo n'ebiriwo olweggulo ne kagenda tulina bino abantu be bagambye bannaaye batugoba mu paaka abatembeeyi tulina bino kati mu kyateesa kuteeka kati ate n'ebyo ne bijja mu kakiiko nti bano baagala kuzima mu paaka ate bano batembeeyi baagala ttaka ate kesise negamba mutuweeki tuguleyo ettaka kyokka nga be baatunda ebisaawe yani yatunda ebisaawe yali seya yali sebana bulungi sebana yali sebana kozi bombi baafa allegation tujuke sebo bombi bafu mwatukola bulungi Kati munayo mufute bamwogera ko kibi. Mufute bamwogera ko kibi. Ne kati ebisaawe byonna byakola ki byagenda abatembeeyi tetumanyi tubateeka kati ate tulina okugula ettaka we tugenda okuteeka abatembeeyi tuligula ku bantu bannannyini luli twali tubiina nga public land ne babigaba kati tutaba amalobi gaba kati tuli mu kunoonya abantu anti awo kwe mu BI awo waggulu awo makerera awo waliwo ekibangiriza awo yagamba meka nti obuwumbi 10 ndi ate wali ku Usafi awo wali omulala ali ngondi yagamba nti abo 25 ndi ate wali waliwo obubeka kyokalo linga twalina lya bwerere be bakulembeze betukola ki betwenyumirizaamu ate abo bali bo opposition bonna yes Kampala baddenga opposition for many years opposition nganze Mbabulira muweereza abo opposition nenga balungi ne mu opposition mulimu abaki ababi muweereza abo opposition nenga naye muki mulungi ode example jemba wadde nti muweereza abo opposition nenga naye muki kati awo owesanganga babaka babetaaga mu kyalo okuva ku Monday paka Friday abantu balina ebintu byawe betaaga nyimbe bino biki ate naye ng'omuntu alina okwetetenkanya n'afuna yakaki akasente bino ebya parliament sente nga bwozikwata ku mbiwe ziggwera mu baki mu balonzi buli muntu aba amanyi oyina family ekuba eyo ey'omukyala abantu bo ate naye emabega n'olaba abalonzi ate abali e Bulaaya balina ebizibu byabwe nabo baagala obayambe so sente ziggwawo so nawe ng'omuntu olina okwetetenkanya obale okwengoba so kati omulimu ogwokubiri ogenda okulanga nagwo okuteesa kwa kibogwe naddala ogwokubaga amateeka kubanga owesanga nga babaka abalina ebintu bingi ebikola ki ebibatwala n'amabanja naffe tubeera n'amabanja tubeera n'amabanja ne bajja ku parliament nga babanoonya ate nga babaka omubaka wali olabye ko nga omanyawo ku parliament tosobola kujjawo omuntu ako kazinga tebakukkiriza kuyingirawo kujjawo omuntu n'omu mu speaker n'ebirala protocol mpanvu nnyo so kati omuntu wajjanga omubanja era omuntu bwabeera ku parliament awo n'asuula eyo nga asuulayo bw'asuulayo ebinabiro ebiri buli kimu gym gyeri restaurant gyeri waggulu naye yeesuulira mu ofiisi ye osobola omubanja omwaka nga tosobola mutuukako parliament eyo kwa tosobola mujjayo ate ogenda mujjayo oleeta kyo naye nga gye bali be babanja one bategeza aliwo omuyindi abaliraanyawo owa parliament atera okubawola akole ki abantu baavu obwavu buli buli wamu ne mu parliament olwalwo abantu abajja mu parliament nga beewola ennyumba bazisinga biki byonna ebyapa tebabiina omanyi waliwo abajja ate ne bamirabye batasobola kukola ki ennyumba najja n'atunuulira esinga obunene n'asooka abalamba n'afuna looni ya miliyoni 5 n'asasulako n'alowooza endala ajja zifunirawo ku parliament nazo ne zibula bagitwala ate kati ono bamugamba oti ajja ateese yama bateeka akigooleetaaga ajja kusayininga nga ripooti ewedde nyateera ekisinga obukulu waliwo obukiiko bw'otuukamu kati nga buno bwa accountability n'otuukayo n'owa ebirowoozo byo nga birungi nnyo era naye era obuyinza buggwa nga chairman yasazeewo ekigenda okubeera mu report n'ekitagenda kubaamu chairperson nga yalina bimala ebisinga so ogenda okwera nga olina ebitweso birungi nnyo ogenda okwera nga chairperson yeetabira byemuki
na wano mukulonda gweyogera nagamba kati gwagano wangu mutawanya nnyo gwetakulonda nalonda bali abalala oli wa NRM nnyo oli wa DP nnyo tutawanyisa enteesaganyo zonoona nalonda kunagala bwajja nakulonda agamba oba wakamala okugera nalonda owokubiri kati bali abaddamu ne baddamu byoli ebyo ne batabiddamu kagamba science ali awo oyimirira mu parliament ne batakulonda nakubisako eriso chwi nalonda kuli mabbali nalonda ali waggulu nenga ng'oli awo tudenogana naye kiri kiki omukyala tandaba omwami tandaba ono iye ne babaawo oli gwe balonda nga gwolina ekiteeso kirungi nnyo ye nayimirira n'agamba I thought you see right honorable speaker neerabidde ebyo nayo gyebiri ate side zombi NRM ne opposition so omutima gwamwe gwe tugamba ogwokubiri ogwokuba nti no tugukola okyegera kyendegeeza katulina omulimu ogusemba ogwokusatu oversight kitegeeza nti sente zetuwaga zemukola mwe bababi b'omusolo tubajjamu sente omanyi tubajjamu sente kati gwe bwenkutunulira bwoti leero bwakekeredde gavumenti wakajwa emitwalo 8 kuva ku macha n'omusolo okana kubalire Bazuuse n'oteekako ettaala unity nga 3 ez'amasannyalaze ezo gavumenti yamaze ddo zijjako omusolo buli unity ejjukira ya 705 n'owesiisiriza ekizigo sente nosenya amanyi gavumenti yagajja engoye z'oyambadde gavumenti yazijjako ddaki n'olinnya emmotoka y'okujja wano buli unit buli lita y'amafuta bagijjako siringi 1,400 buli kati oba otuuse wano ng'okozesezza lita zo nga 15 okuva eri n'otuuka wano sigwe gumu ekitundu gavumenti yagututte dda tuli ku data kuva ku machi oli ku simu oyogera omukyala wamulekedde sente za kaviiri n'omulekereza ennyama olunaku lw'abakyala n'ebimuli babiguze asebamala olunaku lw'abakyala n'ebimuli bakoze eki babiguze zekisobola okubalira mwe bannayuganda abali ewe musanga ero gavumenti ngaga ate tonnaba kumanya golodi gwe yasimye amafuta ge yasimye ebyo byonna tonnaba bibala byamaguzi byayingidde wali ewa bayita ewa ebusiya eyingiza ebusiya eyingiza emalabba eyingiza eswamu eyingiza erwakaaka eyingiza enemoyo eyingiza ebunagana eyingiza egitunga eyingiza emiramahiruzi eyingiza iziti wali mwaluwaawo wali otuke bayita waluwaawo endyawo endala kwegamba yondawo ayingiza ebyamaguzi ate byonna tubijjako ki ne tukuŋŋaanya obutabalika obuwumbi 10 emirundi 2 mukamu oba 2 obuwumbi 10 kitegeeza gavumenti eno buli nnaku bbiri okyega kyendegeeza buli mwezi actually si emyezi 12 yes financial year tukozesa obutabalika 4 kitegeeza nti bw'odividingamu awo si we butabalika nga 4 kumpi nga 3 kitundu tukozesa obuwumbi 13,000 buli mwezi rabe otuli abagagga menga ezayi kati fene bumala okuzikuŋŋaanya nga URA ezikuŋŋaanya zijja mu Bank of Uganda Minister of Finance ngejange tugamba zino ze tulinayo tuzitemyetemye tutya tuguleko amasomero ameka tukoleko amasomero ameka tukoleko bakiraki amalwaliro tukoleko enguudo tukoleki zino za kwewola zino za kusasula mabanja zino za ki obadde omanyi ntino tuwezezza obutabalika 16 yes ebbanja lyaffe naye bani abatuwola sente Exim Bank abasajja banks ez'enjawulo ate omanyi nabaddeawo nga baŋŋamba domestic debt yes actually yes waneeno sente zetwewoze mu ggwanga ziri mu butabalika bani bannanyinizo gwe gavumenti ogibanja bani bannanyini sente zetwewola ezo zetwewola mu ggwanga bani bannanyinizo
Ujjo chebulidire kecho baani abahola gwanga munda muno obutabali 10 n'obulala 10 n'obulala 10 n'obulala 10 n'obulala 10 era bakola mirimu kyeje ejiwola gavumenti mu kika kyange tewali yaya wala gavumenti kika kiramba obegomba nawo wala gavumenti obutunula yo ina anko wabanja gavumenti obuwumbi Henzo kubanga yaina naye abali abantu ababanja obwebumbe obwewolwa muno domestic si international domestic because the domestic debt batugamba yo yesinga nene batugadde nnyo waawo matirira nti no sente za mu bwetu balo kuzikunganya ate tuziwola tusewola kati tugera sasule bale tuzikunganya ne tuzewola anyway eyo tuveyo tugenda mu maaso ne tugoberera nti sente zino nga zikoze kyezino okukola yes bwe twagamba nti oluguudo lujja kukola milioni 2 twatandikirawo okutuuka ku 2 twakola study kyokulaba nti ddala lujja kumalawo 2 era bwe twanga twaluteekako twakkiriza nti kale 2 byebyo ebibiri ebyo byatuuka ku luguudo era byalukola bulungi okiga kyentegeeza kye tulina okulondoola eddagala malwaliro gye liri twaligula sente ze twaligula zeezo baani abalireeta balireta naye wana ati okiba International Drug Authority yes. National Medical Store NMS ebyemulago twabirabye mulago hospital mukune bamu obumbi 28 omanyidde bwe yabuba emyaka ene emabega twakategeera olowooza tezaggwawo eyo 10th parliament kati eriyo on the spot tezaggwawo gokuva emyaka ena omuntu atudde n'obuwumbi bwa 28 waka sibye bine bizimbe mnayagamba bana ababba mubaleke kubanga ebizimbe bino bye mulaba bayinza obitwala ewalala oluzabiri bwa munana tezirimu oversight ogenda okulagamba nti kati kana akakiiko kati nga kenagambe kali akaherethi kagenda ne kalondola sente ekisooka health webeerese budget yayo amalwaliro nga galese budget zaabwe tutandika ku kyebayita budget framework paper bagituleetera nga gavumenti egamba bino byetugenda okuteeka mu sente buli kakiiko ne bakawa ebigwa mu bukiiko bwako kati gugenda mu health eza sirimu eza ddagala ezaki muzitwale mu kakiiko ka health mweza enguudo bizimbe na bikittaka muzitwale mu kyalo mwita abakulu bannyonnyole eza amafuta ezaki tetera ne tubayita batunnyonnyole bino bye basabye bino sente zino ze basabye ddala zaki one bukoze twakakiko ki ntula ku infrastructure land engineer ne ntula ne kukakusase accountability kati ne tumala ne tutunula bulungi nnyo ne mu sente ntugamba yedda zino wasabye zisaana oba wano kendeeza woteeke wano wadda wano dda wano kati twagala leero ekole tujje zino ze mugamba ez'enguudo nedda tuziteeke ku leero kubanga enguudo zaffe zifa ate nga leero ereeta ebyana bingi okusinga enguudo okyegedde ogenda okulaba nga awo mwabadde mugamba nti sente muziteeke mu leerwe kubanga enguudo zifa mu leerwe esika ebyana 50 tuba tuwonye gundi enguudo zaffe trailer 50 ezandibadde ezidyonoona buli lunaku nanyini trailer nga akuba essimu mwe bandi mumanyi sente omanyi trailer sente ze twazigula mujja kuntegeeramu genda okulya chairman ng'agamba nze olowooza tebanteekeko omuntu abasajja abagagga akuteekako omuntu ogenda okudda mu kalulu eyakutaddeko dda omuntu olw'okuba omugaati gw'ogulinnyamu okukakkana nga ekya train kigudde bute okyegera kyenegeeza minimizinga costs so ogenda okwezanga oversight ogenda ezisente zezimala kati nga oversight ne budgeting okyegere kubanga mulimu ogwokuna so that is how BFP ejja ne tugitunulamu ne tutematema sente buli wamu bweziraga otumala okuzitematema
nezigenda mu bitongole ebyo government nekunganya omusolo neguwa ebitongole ebyo ne bikola emirimu kati ne tuve eno tujje tulondoole sente zino kubanga budget call saturate esooka mutemaatema ne muziteeka eno bwe mumala ozitemaatema ne baddayo ne batereeza nga mu bwe musazeewo bwe bajja mu kakiko nagamba ezenguudo nedda tukendeeze tuteeke ku leero ezaleero tukendeeze tuteekeko endolito z'ettaka nnyingi land fund biki tuzitemyeteme nti ffe yaffe sector yaffe eya works bwe tuti bwe tugambye budget yaffe ejo kati works eddayo netereeza finance eddayo netereeza bye tugigambye nekomyawo gye bayita budget call circular number 2 eragira ddala bye mwayogeddeko bino tubikkiriza bino tubiganye bino tubikkiriza mirundi mingi nga bwe baleeta esooka n'eyokubiri bagamba ffe tetukyusa kuleerwe tugenda tulwa suggestions zaffe Minister of Finance negamba nedda bwe mugamba kati ngano esente z'enguudo ez'okuddabiza enguudo zaali milioni 5.6 President ayagala milioni 4.2 zize za kulyako presidential welfare tubagamba naye nedda wakiri tumuwe bibiri twongerene ebibiri zibeere 7 ndi oli president ogenda era egenda okugenda ye suggestion jemuwa egenda okudda nga bagambi ngeziri zisigaddeyo 4 na zino zisigaddeyo 5.6 za gwanga lyonna okuddabiriza enguudo sokola okola tubawo obutabalika ndooza tubawo obubi ng'e14 oba 13 abayunra Ochega chendegeeza so kati awo obuzibu ne bukola ki ne bujja olw'olumu suggestions etuwayo tubazikola olw'olumu we bazigira olw'olumu abalala baina bakatonda baabwe bakuba amasimu ye nga bwakyagala bwe kikolebwa bwaganjagala milioni obumbi 2 era bwe bujja era bwe bufuluma atuddayo ne tulondoola kati guli omulimu gwe nagambye go oversight okulondoola ba sente ezo nga bwe twazibawa wano bwe ziri mu kukola side yeri eyo gyosanga vulugo wa buli kiki kikate peni mwawulyako peni zagula sente zali mu Bank of Uganda buli munga ya mitwalo lakazasu ka mitwalo 3 ndowooza buli peni yali ya mitwalo 3 buli emu gyogenda n'osanga bino n'osanga n'obabuuza ku zenzige ogenda oba okyali awo okyabuuza ezenzige ne zikuleetera eyatunda eyakola endagaano etunda ezenzige bafuna abakuba oba okyabuuza ezenzige ne bakuleetera ono eyakola endagaano etunda ekisaawe obo okyali awo akamono nate kitawe yakitunda okukyuka boto ngate no wali eyabeze ettaka bamuwa ettaka yasasula rutobazi oyo bo kyamuzika omukomi awe no ate healthy ntiye eza covid ziruwa twewola obuwumbi 12 banaye bwalaga wa omukyalo mujja muzanna banja tata aberi nandala mafabio manyi nti okuva olunaku olwaleero kigende mu record nti sente zonna ezirondoolwa zireme kusukka mwaka gwe tulimu atolowooza eza covid twazirondoola twagenda okutuuka nga ekiteeso palamenti yakiisa nti esente zonna ez'emabega tezirirondoolwa 2 kudda mabega palamenti yakiisa eri gye tutaali mukati pe twagenza okujja ye11 tutandikira kuzina eza covid nti muteeka ki teeka lyayita lirino gundi yeyali leeta gundi nali nga munnamwe nawamunju opposition nebo opposition neso wamala chicho sizo kufesinga mu parliament noga nti this is a disgrace really ebintu bingi ebinumye mu parliament eno era bingi ebyenjagaddemu ekisooka twayingira parliament nga tugenze kukola era ffe abamu tukyasigadde ku mulamwa gwa kukola ki gwa kukola abalala batagadde kabuntu okubeera okuzaala omwana kimu okusalawo baalibeera mu byo baalisoma ebitabo kiri mu mutima gwe so mbabuulira mazima nti Sente buli mubaka yayingira alinganga bwe yakola ki bwe yajja abamu bajja nga Sente tebazibeera bangako n'atuuka wali nze nagenda okugenda parliament nga emmotoka ya milioni ndowooza 5 ne kati osanga omubaka olwo yali akayingira bw'ati n'agamba njagala emmotoka ng'eya Ssebamala nze gye nayina nga sinaba nakukola campaign ye gyageka nagyegomba dda by then nali mvuga Lexus LX 570 so olugula nangamba kati banka esobola okukola akawumbi kapune milioni 2 ngagamba eyo ya mmeka nti ya 3.5 gye njagala ngeyo bagimuwole encha ngagenda avuga oyo ngadda mu excitement bwagiyingira bwagifuluma abera ne mu parking n'agitunulira bwati banne bateesa
no birabide ku parliament bane batesa akutte bulali ali anyaka najiguze yange najikuleetera najikulambuza nojikulambuza tuli mu parliament. My God. Tuli mu parliament mwosanga abantu yenga ajabuzaawo nayogerako n'abantu nanyumyanko namwe nadayeka ochegedde eriyo betuli abajja parliament n'abalada business oli awaliwo golo n'abatalinnyangawo nga kuba we bamulonda n'alayira bwe yamala okulayira naddayo ewaka takomangawo mu parliament ate eno si eriko gundi bagita ki kuteeseza ku iPad tuli mu parliament gye batuwa bu iPad nga n'abantu okubukozesa tebabumanyi akantu kano kantawanya nnyo okakola bwoti bino ebya iPhone singa batuwa ziri Samsung kati yena atandika kwekwasa iPad gye bakola ki gye bamuwa tuli mu parliament banaye ekizimbe ekyo kyenyinza babulira kirimu buli kika kya muntu gwe bagamba ekintu ono simagola n'agamba nti nze ffe tubeera ku buusi ya wali ffe tuyingiza ebintu kamba buulire tubikola bwe tuti nenga mubaka so tuli mu parliament erimu abantu naye era amidst all that confusion mu mbeera eyo yonna mwe tukoledde emikwano buli member wa parliament ayina ekyenkizo kyayina era ayina amagezi ag'enjawulo galeeta mu parliament ojja mulabaawo nga tategerekeka tamanyi kino naye munayogera ku byokukusa amagendo yasooka n'agamba awo bw'okola bwoti ne bwoti ne bwoti kigibaera bwe kiti bw'okola bwoti ne bwoti setteeka lino tulibage bwe tuti likugire n'ono lireete n'ono okyegera kyendegeeza buli muntu alina experience ze ez'enjawulo so kyekitugatta ne tukukomawo ne tuvaayo n'amateeka amalungamu pressure zibaawo ez'abalonzi era ekisinga okumenya abamemba ba parliament awo pressure ba coordinator bakuba amasimu ne babatisa era kati abamu mpozi nakino nyinzo kyogerako nti abantu abamu ebifo ebimu tebimanyi lwaki balonda abantu abamu tebamanyi lwaki balonda omubaka wa parliament abamemba parliament bawulira munange nze kati wali omusajja yatandise okunjekera yatandikiddewo okucampaigninga nebuuza ekitundu kyewammwe bwe mba mwalonda ono myezi 8 kati tuli myezi 8 kiki kyatakoze ekibateekayo omulala ng'akyalina emyaka 4 so ensonga y'olwaki omulonzi yakulonda abalonzi baffe bayitaga okuba nti bw'oteekayo omumemba wa parliament ono agenze kukola mirimu gino agenze gikola bwe tikigenda mutwalira bbanga bwe riti nze wange nalina vice president yamalayo emyaka 3 tewaliyo wadde luguudo lwa kolansi lweyakola ki lweyalekayo eddwaliro ly'ekyannamukaaka lyakyukako katono n'ebirala bingi nnyo amazzi teyagatambuza n'ebirala amasannyalaze rural electrification ebadde wano wetuyingiridde ekisanja pressure eyo ey'amasannyalaze mu byalo omuzeeyi ayagala okuddayo so ogenda okwesanga nga kati leero boddayo ogenda okusanga omuntu ayagala byonna oli byataakola baagala obikole mu mwezi ki myezi 4 5 abamu batandika actually batuva mu Julaayi Juni twakalayira nga bo bamanyi ogwaye batulonda mu January tuli mu Sente tulya ninga tofunanga kuwa $5 lwaki lwa parliament so olw'olumu kiddayo eri n'abalonzi bw'olwo pressure gye muteeka ku ki ku babaka ababaka bano buli munaabateekako pressure abantu bano butamannyonnyola information mbaka akola ki biki byalina okukola ki ekirina okujja ddi lwaki kijja mu biseera ebyo so ababaka olw'olumu bagamba totya abalonzi kuddayo gwekkirira boddayo oba nnyonnyole omu ababiri abasatu abategedde asobola okubuulira abalala abaganya okutegeera bo bakole ki bagaane naye nga olina ocreating omukwano ogwo wakati wo n'abaki n'abalonzi bo so wakati awo the disgrace ebisinga okumenya nga bwe nkugambye kisinga okuluma kubeera mu parliament n'oyimirira emirundi 2 ne batakulonda n'obeera mu kakiiko n'oteesa ebintu byo ne bitabeera mu report n'okola ki ebyo byebimenya n'owulira nga sincerely input yo siki zino naye era waliyo ebirungi nkugambye omusaala mulungi ekyokubiri ofuna chance kati ngafe abagala okusaka ofuna chance okuba nti n'osobola okusakira abantu bo erinnya lyo likonkona enzigi ki nyingi mpitirivu era tuzikonkona ngafe opposition tuzikonkona mu bugobi baba bawira nti sebamala ayagala luguudo wa DP kati soke tuwabe n'alemu abatulonda
abo kakote kakola ki akote kabulamu akote kabulamu no sanga oli nakukyayirawo nga yakakulaba nanga muno yatuwangulira vice president waffe kyaja kyali tekina buzibu bonna kyabiranga awo tamala gogera omugamba naye gwe ettaka lya public land tukyayinawo mu constituency omanyi gye lyalaga naye gwe omuntu afuna obumbi obungi bwato myaka 78 lwakitawummula ne yandibadde ekyenda fe twali tumufunako amagezi so oyina akukyayirawo olunaku lukola ki olusooka so by and large nkwanjulidde kiki parliament kyeri engeri ki ababaka baffe gye bakola ki gye beeyisaamu nangeri ki parliament gyeri emirimu ena gye mwatukwasa n'engeri gye tugitambuza abamu tugitambuza bukwakku abalala 5-10 abalala baziviirako ddala otegedde abalala balina ensonga zaabwe mabanja n'ebirala abalala buli muntu omusanga nga gye yakulira era nga kyakola ki kyakola but that again goes back ku mulonzi kubanga ono member parliament gwe wakola ki gwe wamuleta abataddanga gwe bw'abata tabayambako mwe bw'abata umulaba temumulaba gwe Uganda Yancha